Ekyola bantu kati ebibiina by'obufuzi buli lunaku bimerukawo buli lunaku batongoza balaba bali mu season ate bakitegedde nti sente ziri mu iPod kubanga luli babadde balaba nti iPod egenda mu bufuzi ng'esobola n'okola ki n'okusaanawo naye kati iPod yazze n'eyingira mu constitution y'eggwanga Uganda tekyavaawo jukira luli abanezaland be baali bateeka sente kakati President Museveni jajja yeyabala jajja naga nti wano no wenjiteekamu nenjiteeka mu tteeka ngenda kuba kwasa bano kati yateekawo kamasu kwe DGF yalinga bateekamu yachankala naawo ndowooza government ya NGO yazikwatakwatamu kakati president ye n'atega akamasu era kati kakwasa buli avaayo naye iPod tegenda mu bibiina byabufuzi bitalina babaka ba parliament kati gambye kati nga bw'ogambye nti kati buli kibiina kirina okulwana kifuneyo omubaka ogenda kulabayo n'abamu nga bagenze ne basinkana president Museveni aga nti nyambo nangirire wano nyamba muzeeyo onangirire afadhali tunakola alliance nga ntuse mu parliament era ogenda kulaba ebibiina ebigenda mu mukago ne president Museveni nga bingi olabe station nga ayingidde weewuunye station ayingidde atya Kampala wabula nga tabadde na mu kibalo kyaffe ogenda okulaba nga bagonza ng'afuuse minisita omubeezi ow'ebyobuvubi ogambe yayingidde atya mu gavumenti ninga yayingidde President Museveni we yadde eggulu ku mukolo gw'okwebaza Katonda Thanksgiving ya gundi ono ya Chief Justice Awinyidolo Chief Justice yagambye nti Mawuye ate kibana ekiri ekintu kyadde kizibu Mawuye yabadde avunula mutufu ayina engeri gye yatukozeemu ye nyini ye yabadde avunula Mawu naye naga nti singa siye Mawu wali nga producer afe wali mabega wa kamera nze ndi wano naga nti Mawu dipi there is no DP without Museveni Mawu ng'ayina okukidiramu abeeri ate Museveni mugezi kati naye ajjukira olulimi lwe yalumanyi kati vunula ebitali byebyo vunula ebifu n'abamuliraanye wano baba mubuulira nti omusajja byavunudde ojjukira Mawu ng'avunula ku mukolo gw'okuwerekera omugenzi Jacob Oulanyah yagezaako okuvunula ebifu taata we n'amugamba nedda ssebo yavunudde ebifu nze njogedde kino so n'olwekyo kakati ekyo kikulaga nti President Museveni ebibiina by'obufuzi byonna biri mu ngalo ze byonna biri muki kuba kabuleta akimanyi naye ne bwana ajja kuba president alina kyagenda kujjayo ekyakimanyi bano station ne bwana balese presidential candidate alina kyagenda kujjayo PFF nayo bwetyo Bobi Wine ne bwana esimbawo n'akuuka n'ejjembe talina kyagenda kujjayo kakati kyekiri kye nakugamba nti bano bonna banoonya byakulya tebali kuweereza muntu ono wa bulijjo bo bali mu nkyukakyuka gye bagamba gye balimu bagala leetawo nkyukakyuka anti tusobola kugireeta salamu alaikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 0522375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno wona wasinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo nkubuzaako nti osibye oti afunye okusomozebwa nkusaasidde yasootuka ku bwanguzi nkuyozaayoza nyina Council Hassan Nsubuga mukulembeze wa Buganda First ye mbaka addako wa Kampala eyo Masekati mu luzungu osoogiyita Kampala Central agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo Council buuza abantu genda kufuuwa bigambo twogera bigambo Council buuza abantu sewa nsanyuse nnyo abatulaba ku MS Media mbalamusizza nembebaza emirimu gye mukola abalina ebizibu tubasaasirako ate namwe abalina ebirungi bye mutuuseeko ne twebalizaako Katonda eggwanga litambula teekamu amaanyi naye bwe boyogera teekamu amaanyi ssebo abantu ba Buganda mbalamusizzaako nnyo era nembebaza
okutuwagira ng'ekisinde ekya Buganda First. Buganda First kisinde kya byabufuzi, emirimu gyaffe tugikolera nnyo wano okusingira ddala wano mu Buganda. Mu mbeera ey'okunoonya abakulembeze ab'enkizo abatatiirira abantu be bakulembera. Tugenda kulonkinga ekisinde kino nga 19 omwezi ogw'omusanvu. 19 ye Saturday eno. Ye Lwomukaaga. Andi katoda mu bya mwezi gamba bugambi Saturday eno. Saturday eno. Tugenda Masaka Bukulula. Buli kimu kyawedde. Teekateeka zonna zitambulira ddala bulungi. Tugenda kwaniriza abantu bonna, bannabyabufuzi, abakulembeze b'eddiini, buli mukulembeze yenna agenda kubeerayo. So twayise abantu bonna kulaba ng'enteekateeka ezo zitambulira ddala bulungi. So enamba y'essimu speed abasobola oteekako akantu bateekeko. Enamba y'essimu abaagala okubaako kye mubuuza oba kye mutuwabulako oba okubaako kyo contributing. In fact omukolo ogugenda kubeera nnyo ne ku fundraising okulaba nga tufuna ssente ezigenda okukola project ez'enjawulo, okuyamba ku baana bawanduka mu masomero olw'okuba nti tebalina sanitary pads ezibayambako naddala abaana bawala. Tugenda kukola project yokulaba tutuusa amazzi amayonjo mu bantu mu Buganda yonna mu district zonna ez'enjawulo, okulaba nga tutambula okulaba nti twetegereza ebizibu by'abantu ate tulabe engeri gye tugenda gye bigenda okukolebwako. So enteekateeka eyo weeri, naye ennamba y'essimu abaagala otutuukirira zino ennamba za office z'engaba si nze nzikwata. So tokuba ssimu ogamba nti kanso ate ennamba za office era bw'okubako abajja okukwata osobola okubabulira ensonga zo. Namba esooka eri 0773224941, eyokubiri eri 07861258. So ensonga bwezi bwezitambula emikutu ayagala oteekako akasente ayita kweza ennamba. Ayagala oteekako akasente, ayagala okubaako kyatuwabula, ayagala okubaako kye yeebuuza, ezo ennamba kw'oyita. Watujjidde wano nga president wa NEED Kabuleta amaze olangirira nti agenda kuddayo obwa president. Naye before that okusinziira ku interview gye nfuna okuva munda mu NEED eraga nti Kabuleta yagobye abamu ku banneeke members be. Bwe yabagobye ate n'akeera n'asindika company ejje esengule ezimu ku office ebimu ebiri mu kitebe ebitwale gye bagana oteeka ekitebe wala ebimu oba ekitebe kiveewo kyonna ekitebe kyo kisigalawo nga bapangisa bupangisa tekisigalawo nga ennyumba esigalewo baagala kusembadde bwe kitebe kisenguke. Kati abamu ku banneeke emimba be yagobye bwe ngenze ku kitebe mbasanzeewo. Lwakuba bwe bogerera mu kamera balaga nti tebamanya niyagala kusengula bintu, naye ekituufu kiri nti Kabuleta abamu yabagobye. Era kedde nakuba press conference kansanga ku chachi ye. Kati lwakuba nti abazze okutwala ebintu babalemesezzo bitwala, bo baagala president yennyini Kabuleta ajja bitwale abeereko nga babitwala. Naye ebyo bigenza okujja nga bakafuna certificate ng'ekibiina ky'ebyobufuzi. Nagira abajuzi mu Uganda wange Matovu alangiridde bidi nti bagenda kukola ki? Omwogezi yagobeddwa. Omwogezi naye alaka yagobeddwa. Secretary General alaka yagobeddwa. Mobilizer akulebya mobilization naye alaka kasera kazimu kwano gwange. Ali mu kaseera kazibu. Kati bina byofuzi biri awo wetuli olwalere bimu bitongozebwa ne waliwo ebirala byo bitandise okwekolamu obukundi munda mu okwabulukuka. Tutandikirawo ebyo biri mu byabufuzi byatandikira mu NUP. NUP ne yabulukuka Puga ne bagenda ne beyagenda nabo abalala ne bagenda mu NRM bakagabo ne bajimerwanga n'abalala n'abalala ne basigalayo mu NUP nga abamu ekigere balinyisizaayo kimu kiri bweru ekira kiri munda. So ebibino baddo birabe FDC yo yafuna ekibiina ekirala PFF ate nalanda baba bakozesa bugalo simanyo bate bwasigala eriko bali bandi bawanika kasimu PFF akabonero kawe simu naye ate kandabo bugalo bwabali ate ne kala bazirwanire lero ziraba eno deep blue eri simanya sky blue biryawo webityo blue zonna nenga zonna blue. So kakati olaba ebiri mu bibiina lwaki obutabanguko obwo kye tulina okwetegereza ennyo lwaki buzze kati era lwaki ebibiina ebimerukawo bitondebwawo kati bino bitongozebwa bino bigire ebimu bibaddewo birala bipya lwaki kibeera bwe kityo kubanga
buli wetuuka mu season ng'eno ebintu bingi ebibaawo mu bibiina by'obufuzi byonna okuva ku kiri mu buyinza olaba President Museveni atambula ayambuka bwakkirira tawummula bano banne abamu bali mu bumyufu banne bali nalabye ono omukyala Namyalo OMC National Chairman yagitwala ONC naye mulaba atambula abavubuka abasuubizanga bwe yaleese enjaga n'amayirungi naki ne walagi kati embeera eri awo bwetyo no towakana ntandaba bisuubizaako luli lwabadde lukuŋŋaana n'abagamba atya naga nti bannange lwabaddewa abavubuka saategedde watuufu we badde naye nalabye ngabagamba nti enjaga n'amayirungi webiri nti amayirungi n'enjaga ne walagi mbireese era mbadde mpulira ku mukutu ogumu leero ku makya nga babuuza omwogezi w'ekibiina ky'NRM Manuel Dombo nga bamugamba nti kakati nammwe mwatandise okusuubiza musuubiza abantu enjaga ne walagi naki abavubuka naga nti anti naffe kati bali bagamba be balina abayaaye bokka kati naffe abayaaye naffe tukola ki tuddeyo wano ku need so ati ebyo byonna byonna bibiina bya tuli mu bibiina bya bufuzi tuli ku need naye tuli mu bibiina byonna eby'obufuzi dayo ku need kale kakati sigenda kugenda ku need woka kubanze ni muna bya bufuzi kati tukolewe tudayo ensonga nga kituufu dayo tandikidde mu NUP nenkutwala mu PFF nega nti FDC nayo yayabuluka so nenja atusoka kitujire cha kabuleta nenkutwala anti kati kabuleta ogoba banne kuzimbira okulaga ebibiina Bobi Wine yagoba bampuuga ng'abagobedde na ku social media si kipya kino kabuleta kyakoze Bobi Wine yali ku social media naga nti mpuuga owumude nkumuza oyitegedde yo namugoba ababwanika mbagobye ku bukiiko baani nagenda mu parliament okitegedde ne baganira nako kakati kyenkugamba nti eyo byatandikira eyo nga bonna bali ku mbeera ya kunoonya byakulya otunuulira n'enkya ndowooza oba wiiki ejja mu wiiki eno n'emyezi egiddako ojja kulaba ebibiina bingi nga bitongoze enkya weekiri ekigenda otongozebwa akabonero Lusaniya simanyi olwa lwa Kyusi olwa lwa Piraawo erimu yaabwe eri bweti nti Olusaniya olubalirako emmere naye emmere ekuli mu maaso mu Lusaniya gy'olina okugoberera buli mmere nti ebeera ku Lusaniya nati kyenkugamba kale womba nga mulirako Piraawo tojja wano ku saidi yo omukono ogende ku saidi yo omulala baga nti beera contented nekyoyina kati waliwo akabonero penne ko kansanyusiza ene yaba Bagonza National Peasants Party ajisanga mu baafu peni ng'atiki nati omulonzi wabagenda omugamba akabonero kali mu baafu nti bw'omala okukwata peni oto okutiikinga era olonoonya peni yennyini kati kyebakoze akabonero ako bakatadde munda mu ssaawa kati bano ba independent ab'essaawa abo nayo tewali agenda funa ssaawa waka naye eri gazetted kati akabonero kaabano abanidi betuliko kasooli bo bali bakase bo bagamba money in your pocket baga nti kasooli oyo singa tumulima bulungi tusobola okufuna akasente kakati kyenkugamba omanyi tuba tutunuulira ebintu bino saawa eno embeera eriwo mu bibiina by'obufuzi yakunoonya kyakulya buli omu anoonya ndiirawa wawendiira yes wawendiira bona bagamba bali mu Bobi Wine abamuwakanyiza bampuuga ffe babijirwa fatufulumiza ganti mwagala kwata mupirawo wa suspending suspension tebe expulsion zagwako da suspend ande baku suspending okomawo noli basomero ne balaba ebibonerezo byebakonakuwa okusobola okomawo kuba ku kibaku suspend zeti wakoze iki kati Bobi Wine yatuwa musango kigwe twakola teguliwo so bali bafere nabo bali awo bali mu kagulupu kawe bali mu kunoonya sente tebali mu kunoonya kulaba nti omanyise ekiri kye nali nkugamba lulinga twogera wano era ku ebya Bobi Wine final destination mu NUP ebeera ya bintu bibiri sente oba goba mukazi ng'ekiwojjolo kyo kirabikako bwe kiba kirabikako ekiwojjolo kyo tusoka tudde nyo twogere ku kabuleeto n'ekibiina kye tudde wakabuleeta nkubuulira kati tuli mu bibiina bya bufuzi byonna tuli mu kubitabaala bwe bifaanana Station Mayanje yazze kabonero pen naye president akabonero pen neta agenda kuzima ku president agenda kati tunakumanya bo agenda kubaka pa parliament banaleta ani bajja leta go balese kakati bayinayo kansala ndoboza sebo bayina Bagonza kansala kibiina kinayo ate nsubira baso olufuna yabaka basatu abali andagulawo nze nkubuulira amazimu bijja kwewunyisa
banafuna yaba basobola ofuna yaba bakaba kakati n'olusani yalusobola ofuna yaba babiri Munyagwa Munyagwa ne Munyagwa nalaba agamba nti tayagala kuddayo kwesimba kuwa MP ajja kuddayo kuba kati sente bazeetaaga ajja kuddayo olusani yabwe luleeta bijirwe kamana esiroza ekamuli olusani yalunajjayo akantu ekamuli ujja kajjayo olaba omukazi wa PPP yagenda najjayo okujjayo ndoja kajja no goyogera ko oyo omukazi wa PPP naga nti abantu beyo mambo kati balondanga bajega nanti kyekyo ndoza kati abalonzi era bategedde mweno time tugenze tubuusa abalonzi abalonzi bategedde tugenze tubuusa abalonzi tulonda abantu abagenda okuweereza abantu ngate batya tebatirira abantu zenaliko emiti ya North eyo waliyo kati abagala kadi ya Nupu ndoza bali babiri kati si babiri bokka balingo ba 10 Mitiana North Mitiana yo mambuka na Bishop Tomusange ye yigwe manyiyo oyina Tomusange omusomesa sematike yajikwata luli Tomusange ne sematiko banafu oli omusomesa musomesa banafu nyabo sematiko yali wenaremu naye yali wenaremu anti yasala najjeni ati kati obuzibu agandi be bali kachiko ka Nupu luli ne Aisha eyo tikiti bajiwa kamiliyoni najigana eriwa iya Mitiana North omanya kamiliyoni babazaleyo kalangalo bamuwa tikiti agende yesimba ujukira yasawa Walodi Mayor Nupu Walodi Mayor ne batamuwa tikiti ne bajiwa Nabira kati ono ne bamuwa tikiti agende Mitiana North ate yali ajja kajjayo agandi bamufukamirira bamuwe tikiti bali balina go bagenda kati kamiliyoni wala so muwa tikiti oli otunze entunde Nabira yakola kamiliyoni wali muwadde ne bamuyita mu negotiations kakana kati Nabira ali ne kati Nabira tusoka tumuleke Nabira akyalina ebizibuzibu akyalina ebizibu bye kakati koti ya mwawula ne bbawe naye obuzibu ennyumba ya kalina koti nesala anti kati koti negamba nti omu abeere ku fule ya waggulu omulala abeere ku fule ya wansi naye basheyalinga amazzi basheyalinga amasanyalaze kakati kabuleta ne banne okusinzira ku intero gyennyina emabega kaawo waliwo enkayana zaali wakati wa kabuleta ne Nidiye ne balubowa ne bano bagundi bamukaaku nga baga nti dirwe yaleeta obuwumbi obusatu mu obukadde olunana obwajja mu DF ebiseera ebyo ng'ekyali Democratic Alliance eyo kabuleta yagirimu obudde obwo yali Whole Alliance bali mu Whole Alliance yali bali mu Whole Alliance kati bali mu gundi Democratic Alliance ne Need kati sente bwe zajja mbwate bano bamukaaku ne balubowa bakola ki ne bazigabanya bo bageza abo sente era kabuleta naganze ebyo mbikoze eki mbivuddemu kakati ne wabeerawo egundi eyajja engambe ezatandika okutambula nti abamu ku bamemba ba kabuleta bagabana ku sente ezo abamu ku bamemba ba Need tibagabanako ku sente ezo kati ndowooza kabuleta n'ategeera nti bano bamulira mu ddiba bamulira mulinga musege n'agamba nina obbafulumya naga kati nina okuyiiya naye nga sinabafulumya kansooke nfune certificate kituufu era yabadde abasiza kasiiso ng'owenda likasomweko ng'alinda bulinzi lunaku afune ki certificate kasi amaze ogifuna kasita omwogezi yagiwanise bw'ati ate olwamaze ogiwanika omwogezi ne bamugaa gireetewa sekretary general n'agivuga n'agitwalayo omukulu abatana bakuvaayo ne bamugamba ssebo oli mugobe yagamba nti kanzije kati mbeko byenteekateeka eri bamugaa lindako okufuluma certificate ogirese naye waliwo nebbaluwa ekugoba yenda okufuluma omukulu abadde akyakwetaaga wano olinda omukulu olabe byagamba ebbaluwa nejja kumbe omukulu akugoba kakati ebyo byonna bikwatagana na sente mu bibiina by'obufuzi kati sente ze zitambula owulira Nupu era ajja na iPod ffe tukyaliyo kati mukyaliyo mubadde temukiikayo naye nga mutwala sente z'omiwa omusolo mubadde mutwala zaaki bw'oba togenda kubeera mu kintu ne sente zaabwe zikole ki kitegeeza mati obeera munnanfuusa okugamba nti otukolagana sente zange ozitwala naye ng'ate bw'otuuka eno mu bantu ogaa nti oyo kanze tetulina kakolagana yonna musajja mubi nnyo omutemu naye ng'ate akasente kokaloki okasika yes which means kiba kitegeeza nti byoyogera naawe kennyini tobikkiririzaamu tewekkiririzaamu nga ggwe oli munnanfuusi okitegeera so n'olwekyo ekyolaba nti kati ebibiina by'obufuzi buli lunaku bimerukawo buli lunaku batongoza balaba bali mu season
ate bakitegedde nti sente ziri mu iPod kubanga luli babadde balaba nti iPod egenda mu bufunze ng'esobola n'okola ki n'okusaanawo naye kati iPod yazze n'eyingira mu constitution y'eggwanga Uganda tekyavaawo jukira luli abanezaland be baali bateeka sente kakati President Museveni jajja yeyabala jajja naga nti wano bwe njiteekamu nenjiteeka mu tteeka ngenda kubakwasa bano kati yateekawo kamasukwe DGF yalinga bateekamu yakyankala naawo ndowooza gavumenti ya NGO yazikwatakwatamu kakati President ye n'atega akamasu era kati kakwasa buli avaayo naye iPod tegenda mu bibiina byabufuzi bitalina ababaka ba parliament kati gambye kati nga bw'ogambye nti kati buli kibiina kirina okulwana kifuneyo omubaka ogenda kulabayo n'abamu nga bagenze ne basinkana President Museveni aga nti nyamba onnangirire wano nyamba muzeeyo onnangirire afadhali tunakola alliance nga ntuse mu parliament era ogenda kulaba ebibiina ebigenda mu mukago ne President Museveni nga bingi olabe station nga ayingidde weewuunye station ayingidde atya Kampala wabula nga tabadde na mu kibalo kyaffe ogenda okulaba nga Bagonza ng'afuuse minisita omubeezi ow'ebyobuvubi ogambe yayingidde atya mu gavumenti naye nga yayingidde President Museveni we yadde eggulu ku mukolo gw'okwebaza Katonda Thanksgiving ya gundi ono Chief Justice Awinyidolo Chief Justice yagambye nti Mawuye ate kibana ekiri ekintu kyadde kizibu Mawuye yabadde avunula mutufu ayina engeri gye yatukozeemu yennyini ye yabadde avunula Mawu naye naaga nti singa siye Mawu wali nga producer affe wali emabega wa kamera nze ndi wano naaga nti mawulira Mawu dipi there is no DP without Museveni Mawu ng'ayina okukiddiramu abeeri ate Museveni mugezi kati naye ajjukira olulimi lwe yalumanyi kati vunula ebitali byebyo vunula ebifu n'abamuliraanye wano baba mubuulira nti omusajja byavunudde ojjukira Mawu ng'avunula ku mukolo gw'okuwerekera omugenzi Jacob Oulanyah yagezaako okuvunula ebifu taata we n'amugamba nedda ssebo yavunudde ebifu nze njogedde kino so n'olwekyo kakati ekyo kikulaga nti President Museveni ebibiina by'obufuzi byonna biri mu ngalo ze byonna biri muki kuba kabuleta akimanyi naye ne bwana ajja kuba President alina kyagenda kujjayo ekyakimanyi bano station ne bwana balese presidential candidate alina kyagenda kujjayo PFF nayo bwetyo Bobi Wine ne bwana esimbawo n'akuuka n'ejjembe talina kyagenda kujjayo kakati kyekiri kye nakugamba nti bano bonna banoonya byakulya tebali kuweereza muntu ono wa bulijjo bo bali mu nkyukakyuka gye bagamba gye balimu bagala leetawo nkyukakyuka kati tusobola kugireetawo ng'ate gweoyagala okuleetako enkyukakyuka ate nga yakuvuga President Museveni yabavuga kati yabakoledde etteeka muli bonna mwagenda okubalijjirayo bati nukweweza ogenda mu kooti g'oyinayo nokwegenda mu kooti yagaa nti bamala ogazeetinga etteeka nga tugenda mu kooti abalamuzi babe naye etteeka teryayita mu paalamenti lyayita mu paalamenti anti bali luddawa anti baaliyo era nabo ne baliyisa bafuluma kubanga amateeka gayita abiri eryo n'eryamagye nakingamba kati ate mu kooti bano nayo kinga bafuluma anti bafuluma ekifo ky'okubeera wali bakole ki bali wakanyize ku fulo ya paalamenti anti kyenkugamba nti bano tebajja kukolera bantu bo bali mu bisawo bya ssente Joel Ssenyonyi omulaba asika ebisawo asika kino asika kiri asika kino asika kiri nabadde njogera ne mukyala we nangana manyiwe gyemanyi gye nasomera mukyala wani wa Ssenyonyi tambuulira ebife nze manyi bonayo kati gwe ngotukote okwogera ne mukyala wa Ssenyonyi nangamba ye yasomera ku Nakasongola Ame Primary School lya Majeri era taata we Mujaasi tata wa mukyala wa Ssenyonyi Mujaasi maje ga government ga Uganda taata we Mujaasi tosobola amasomero galaba ag'amagye tosobola kusomerayo nga tolina akakwate ku byamagye tata we Mujaasi ojjukira nga bawabira Nsubuga Ponti yakyusa amannya simanyi yamuweerera wagundi mama we najja naga nti engeri taata we yamunzaalamu omutuufu gye yali talina ssente namusiba oli Omujaasi asobole okugenda mu ssomero ly'amagye asobole okusoma mama wa Nsubuga Po yasiba Omujaasi omwana byavaayo mu kooti wano we bamutwalira omwana asobole okukola ki okusoma muri ly'essomero kubanga ekyali kisobola okumuteeka ku ssomero lyo okusoma
kubeera nti mwana waki wa munnamagye kakati ne mukyala wa Ssenyonyi naye yasomereyo kuba mwana wa munnamagye kati munnamagye ali mu gavumenti ya lukaddiru zonna Ssenyonyi zakutula kitegeeza n'ekyokuba leader opposition tekyali ki ebyo byonna zaali ddiiru z'ono mukyala yavuga naye buuza Ssenyonyi kijja kito kubanga mu struggle we yali teyafuna muwala wa mu struggle yali tasobola kumufuna so kati baali balina omuterawo oli ojjukira kano akawumbi ke yafuna akamu obukadde olusanvu gundi ke yali agugulanirako n'eddiini tebanaba kakakasa kooti tennaba kusala ssebo kati nze ayogera saaliwa kati nno baddiini bo baalina ku lubalaza baali eri nga ne ku lubalaza tebaliiko mu kibiina n'eddiini lubowa ne ku lubalaza lwa Nuupu teyali mujja munnamawulire yeetaaga kubeera munnakibiina yeetaaga kufuna intero ye nze ezo sente Ssenyonyi yazifuna wendi yazifunirawa sijja kwogera kifo naye nze kugaye nti yazifuna nga wendi so yazifuna teziriiko kubuusabuusa ensonga lwaki ddiini bamutwala mu kkooti naye agenda mu kkooti n'atalaba amuwaabira buli kaseera Ssenyonyi tajja mu kkooti ajja akola eki ajja akola eki kyenkugamba sezaala wa leader opposition munnamagye mu gavumenti naye ndowooza ekyo si kibi baana basobola okukwatagana ne beewasa si kibi ate kati Bobi Wine gundi Babi ayita Janet Senga naye era Babi yagenda ofuna Bobi Wine agenda ofuna Babi teyalina mu byabufuzi era tabimanyi nabimanya teyali mu byabufuzi yanti era kati mukyala we yalina akakwate ku gavumenti si kibi so si kibi era ekibiina aba balina okirwandiika bavuganye era tosobola bigula gavumenti nga togiyina mu kakwate munda olina osooka n'ofuna abantu abavuganye struggle etambula protest vote esooba edduka 10 speed kiki struggle etambula bulungi nange ndaba etambula protest vote era nalaye President Museveni nga yebaza abavubuka nti banaye mwebale kulaba musana nemuleka abayaye nemukola ki nemulonda NRM naye njagala okutegeeza President Museveni ne banno mukitegeere nti struggle bano bo bagivaako abantu okugamba nti babalonde tekitegeeza nti abantu abalonze NRM nti bali bulungi nnyo enzo bange badera tebali bulungi oyogedde bulungi last resort bali mu kusoberwa tebalina kiddako buno obumba bw'emberenge bwe mugenda bugaba tebulina kye bugenda kulaakulanya bantu tebulina omugabira ku maka emberenge ne bamugoba wakolera encha KCCN kayola ne katwala kati bibote babitunula ebyo namyalu byagenda akola gwabe bumba bwa mberenge simanyi bukibu tebulina makulu obwo tebulina era kati otunulira abantu nga bannamyalu ne webuuza ne office eyo kibagikolamu OMC bali mu office yawe mula ONC office of national chairman namyala agenda we mula bwemuzi bali ne fulufiga bagenda bawe mula bagira bagamba webuuza n'okwebuuza omuntu gwe bateka mu office enkulu bwete office enkulu office ya national chairman sente zirimu nnyingi nkulu yes bamwana ekisanja ekirala namyala bamwana ekisanja ekirala ne kati webuuzira agenda awe mula bwasubiza abavubuka enjaga ne walagi ekifo ky'okugamba nti abavubuka abo tubateeketeeke bulungi ekizibu namyalo kyayina kyekyo ekizibu kye kyayina butanoonya bantu balina bukulembeze leadership bakola nabo okitegeera omuntu nga namyalo yandibadde ajjanaga nti kankolegane ne Buganda first naye namyalo ndowooza tumuleke nedda nti tugamba zino sente za muyiwa musolo zitwogerako katukolegane ne Buganda first tulabe nga abantu ba wansi bano tumanye ebizibu byabwe era tubituukeko kubanga leka nkubuulire omuntu okumuwa akuumako emberenge nga bw'ogamba nti ogenda kamuwa leero enkyawo emugobewo ekatwale n'okukatwala buwala ababutikka ku pikapu za KCC ne bakola ki talina wagenda kuddamu kusanga namyalo kumuga nti akuuma bakola ki bakatwala era ajja kukomawo yenyigire mu bubbi banyakula amasimu banyakula obusawo bakole efujjo we bati bibiwala byenga bakuba abantu ne batwalamu ne yali director wa CID mukyala akulu CID mpozi abakunoonyereza emisango ono yabadde director nga yali akulira ekitongole ekinoonyereza mu ggwanga lyonna director wa CID bakifeesi bamusanga ne bamukuba ne bamukuba esimu ne bagitwala nga bambadde t-shirt za NRM bibo bemuwa obuuma bwaki bw'emberenge so n'olwekyo twetaaga okubeera nga tubeera n'abakulembeze abasobola okumanya biki ebiruma abantu abakwatagana n'abantu abali ku ground ne mutuukira ddala naye temubeera awo ne musuubiza abantu kubawanjaga namayirungi na walagi
So n'olwekyo ebibiina bino ebyobufuzi ebyefuula mbu biri mu struggle. Simanyi tuli mu protest vote. We are removing a dictator. Ebyo byonna babyogera dda. Besigye wano yagamba nze nina ennyondo. Ye Kotapini. Kotapini evaamu na nnyondo. Ne bamuyitako Ssenyondo. N'agiwanikako ne bw'ati. Nnyondo mugiraba. Kotapini ngenda jjikira. N'atuuka e Masaka mugenda kumulaba wano ng'agenda. Emyaka 40. Nze Besigye yagenda okugenda mu byobufuzi. Nali mu senior ya 3. Nalina emyaka 16 nga ndi ku Jinja SS ye nali nsomera. Ejinja. N'atandika emyaka 20. Simanyi gwe gye wali oba wali waffe Kasanda ng'okyalina mu primary. Mwaka ki? 2021. Bali bakanzaala. Ndowooza okiraba. Emyaka 20. Myaka 2. Oyo naye n'agisuula wali. N'omulala azze. N'agenda kati n'omufere omulala naye azze. Era naye najja. We are removing a dictator. Bobi Wine n'agamba President Museveni obuliryo bw'osulamu nange njagala mbusulemuko. Nyamba nange ompeemu nange nebakemu. Tewamulaba naye. Kana akuseka nze. Namala n'agamba abantu. Bobi Wine waliwo munnamawulire yamugamba nti President Museveni mpulira mugamba mumuwadde mwaka okumujja. Omwaka bamukotinga bubi. Omwaka mulamba. Mwankotinga bubi. Wiki ejja. Kaina omwaka munene. Neka kati akyaliyo. Noka akati omwaka tegunnawera akyali mu wiki ejja. Okitegeera? Naja nalimba abantu kati nze gwe mulaba bwe mulonda mulonde mu Uganda yonna bimala okulonda. Ebisigadde mu bindekere. Nze mu bindekere nze omusajja mutwale. Bwe yamaze ate n'abagamba nti nze bwe mmala okuwangula. Ebyokubanja obuwanguzi mubimbuza bijja kuba byamu. Banategeera batya? Bagamba tubikuwe gwe. Baba nategeera batya? Nti wawangula. Nti wawangula. Anti daffe tumanyi. Neka ndowooza ebyo. Okitegeera? Bannaye. So n'olwekyo ekyo be bakulembeze abafere abazze obuzinga bo banoonya kufuna byakulya batambule bagende. Okitegeera? Nakikugamba wano ne nkugamba nti President Museveni tosobola kumujjako na mundu, tosobola kumujjako na kalulu. Okitegeera? Ekisobola okujjawo President Museveni kutuula naye ne mukkaanya agenda kuvaawo ati ebbanga lyamazeewo ddene. Dene ddyo. Emyaka 4. System agizimbe. Emyaka 4 system yonna okuva wansi ku kyalo ebayiye. Kituufu. Paulo Biya yakafugira Kameruni emyaka 4 mwegi. Olwaleero luno alangiride naganti akomawo. Naye ebisanja 2 ebisembye. Alangiride nagamba atya? Akomawo ekisanja ekijja ku myaka 92. Naye ebisanja 2 ebiweddeko Paulo Biya abadde akalulu akanoonyeza mu kagaali. Ngera bw'amala okuba ebirayiro nga president ng'agenda Switzerland bamupangisiza kizimbe mwaliro mulamba. Kizimbe ali okwo kwe bamujjanjabira gy'abeera ekisanja bwe kiba kibulayo wiiki nga 2 kigweko ng'akomawo ng'anoonya akalulu mu kagaali ke. Kati ani abafuga abantu? Anti kati President Museveni era bw'avaawo alina bamashinale be kati waliwo ba state mashinale abafuga. Okitegeera? So President Museveni tulina kwogera bwogezi naye. Nitumuga nti muzeeyi eggwanga lyaffe otukulembedde bulungi emyaka 4 biganye bye tukoze tubikoze n'ekyo ekiseera tulabe nga tuteekateeka kubanga jjajja bw'avaawo nga tetweteeseteese eggwanga ligenda kutabanguka. Ekyo kkiriza obagaana. Kyo kituufu kyoyogera. Kati gino emyaka jjajja gyalimu ng'olaba buli muntu asinzira eno n'akola bibi oli n'akola kino oli n'akola kiri oli n'akola kiri. Kakati twetaaga okulaba nti jjajja tumulaga nti ffe abaagala okudda mu bigere bya jjajja kuba engatto ze nnene tweteeseteese okudda mu bigere bye. Okwekalakaasa kwe Kenya okwaba Odinga okwa Sabasaba okwa Julayi wa 1990 tekulina kye kwakola ku Moyi. Kubanga yatta be yasiba n'abasiba ba Kenneth Matiba Odinga Bajaramogi Oginga n'abalala tewali kye kwakola ku Moyi. Era ekyakola ku Moyi kwali kukkaanya bukkaanya naki? Naye. Yes. So litasobola kugamba nti owekala kubanga oli bw'akugamba nti owekalakaasa kwa 1990 Julayi nti kwajjako Moyi. Wandibadde ogamba nti bwe beekalakaasa era owekalakaasa agenda okuggwa nga taliiko. Naye kwekalakaasa kwagga n'abafugayo n'ebisanja ebirala bimeka?
bibiri okubu 92 96 96 22 ebisanja bibiri nalyoka abata so kitegeeza okwekalakasa tekuyina nnyo kyekwakola ki teyali solution kati ekyokujjako President Museveni n'amaanyi tewali akisobola ekyo kyo tumanye nti ekyo tekisoboka wano tekisoboka kitu kize ku bbali ekyokumujjako n'akalulu nakyo temukisobola kubanga wano mu Uganda tewali kibiina kina capacity esobola kusimbawo wadde omubaka wa parliament ku buli kifo tekiriiwo newe mwekkaanya simanya PDP bino ebyomubulifika simanyi BDF simanyi PPF simanyi ani bonna obubiina bwonna ne mwekuŋŋaanya ebibiina biri bimeka kati biri mwasa si bingi ebisinga bibaddewo newe byegatta byonna tebisobola kusimbawo mu buli kifo tebisobola okitegeera kakati ebibiina we biba nga biri mu eyo level kitegeeza tebisobola ggwanga lyaffe kulukola ki kulitwala mu maaso nga mulitwala na kalulu solution eba yakuteesa kukkaanya mukanya muti obuyinza muzeeyi afulumya atya ne gundi naye kubanga waliwo ebyetaaga okutereezebwa ekisooka President Museveni singa tumukkaanyisa naga nti akale unyongereyo emyaka 10 oba 5 ejijja ngende emyaka egyo gibaja kuteekateeka transition ani addako okitegeera ekisooka okutereeza ssemateeka ebisanja bibiri biddemu abalamuzi balondebwa batya saabalamuzi alondebwa atya IGP alondebwa atya CDF alondebwa atya akulira akyuka ebyokulonda alondebwa atya president bw'aba agenze nga nyusa afuluma naki byonna ne mubiteekateeka emyaka giddewo komo ku myaka ate ne mugisiringira ddala tewali wadde na referendum kukyusa bisanja constituencies zisalibwa zitya constituencies zigenda kusalibwa bizitya district zibeera zitya kakati ebyo we mubimala ssemateeka nga awedde ne muyisa ye President Museveni yenyini yamweterako n'omukono bw'amala okumuteekako omukono byonna byemutadde mu ssemateeka kubanga bye muba mumuteereddemu byajja okufuna ne ba President abaliddako bye baba bajja okugenda nabyo olwo ne mukola ki olwo n'afuluma n'amanya nti agenda kubeera mu nsi ye ng'alimire nga ssemateeka yekka amala okumuprotectinga nga ne waba afulumye sibya kumukwata jeeke ng'amala okumuprotect naye bw'aba akyasobola nzijukira nga balonda byabakama Lulume Bayiga yagamba nti President Museveni yali abayise entebe ng'ab'ebibiina by'obufuzi nti bagende bakkaanye engeri gye nabanaafunamu agenda okubeera ssentebe b'akakiiko by'okulonda nti baba batuuka e Namasuwa wano UBC nerangirira nti President Museveni amaze olonda akulira akakiiko by'okulonda mulamuzi mugenyi byabaka kate bano bali bagenda kola ki bakoba mukomi mukubone abantu bakyalina kibatwala kati omuntu waba akyali ku level eyo nga mulabira mawulire nti yalonze CDF ne mubirabira mawulire nti yalonze saabalamuzi ne mubirabira mawulire nti yalonze akulira akakiiko by'okulonda okitegedde nti yalonze abalamuzi gundi nti kino be yamulonze bagundi okitegedde oyo omuntu kitegeeza okumujja mu ntebe n'amaanyi tekisoboka n'okumujja mu ntebe n'akalulu tekisoboka ekiyinza okusoboka ekkubo libeeri oba muneebuzaabuza mutya oba mugenda kwebuzaabuza mutya ekkubo ery'okugyawo President Museveni ffe ng'abali ku ludda oluvuganya yakwogera naye era nga Buganda First kino ekintu tugenda kukitandikako mu kalulu kano kennyini tugenda kutuula ne President Museveni tutandike okwogera naye n'okutema empenda yes kubanga ekyogamba nti gundi Muhoozi ajja kujja kuba president tiwabeera mutawaana bwawummula najja n'avuganya nga Munnayuganda kituufu kubanga mmoyi kiba kiwamala okuwangula mu 2-2 bakinyata beewuunya n'okwewuunya bagenda mu kisenge kya Moyi balaba ku TV ebintu bye balangirira kiba kyawangula bamubuuza nti muzeeyi bye tulaba eri naawe eno byolaba oba oli ku TV ndanaga nti byebyo nibamugaa tetusobola kukyusakyusaamu kuba ffe wano batuwangula batya ffe abali wano musetyawo singa ffe batabani bo nagamba eggwanga bwetyo etambula nammwe eyo mu maaso mulijja ne mwesimbawo era mulifuga
ekyamazima nga bwe baali bombi Ruto ne Kinyatta bonna bafuuseeko ba president ba Kenya. Kituufu. So Moisinga osanga ate yabikyusaamu ate Kenya yali asobola ogitwala mu butabangu. Kituufu. Yes. So n'olwekyo twagala okulaba nti President Museveni twogera naye eggwanga lyaffe lisigale mirembe atufuze emyaka 4 eggwanga lisigale nga litambula kubanga ekyamazima ne President Museveni akimanyi eggwanga terisobola kukoma ku ye. Eggwanga likyatambula. Naye temusobola kumugjawo nga mumwewerera bwewerezi ekyo temukisobola. Temusobola ekyokumwewerera watusuubiza omwaka simanyi abasunami ne bajja simanyi gugundi simanyi biki kati oli mu kumwegayirira akuwe ku buliri bwa State House poza akukyazeeyo akusuzeeko ng'omugenyi amugamba amwe ku buliri yeebakemuko yeebakemuko buli obuliri tebabwazika buliri bwa ggwanga okitegeera kyekye twagamba ku Ssekikubo nti emyaka 25 ng'omubaka abantu bamukooye kubanga constituency ya Ssekikubo yerwe emiyaga teri musomero ya secondary nalimu abantu abaana bwe batuuka mu primary oba tolina busobozi bw'omufulumya constituency kumutwala walala aba akomyawo nga bagenda kulunda naye akulaga nti afiirawo akulaga afiirawo kati Lwashande abantu kugamba nti katudde wa Lwashande ye last resort nga bw'ogambye tebalina kyakukola omuntu gwe bagagwa ali wali yenna tamanyi nakiddako naye bagamba waye kaffe katulondoono 25 tukusindise tonna kyokoze bw'oli munnamawulire njagala tuteeke wano ekibuuzo kibiina kya byabufuzi ki mu Uganda ekiri ku opposition ekyasimbyewo candidate mu constituency ya Moses Ali kikakasa kiveeyo kitubuulire wano tiwaliyo candidate yenna taliyo akitegedde era Moses Ali ogenda kumulaba nga bamulangirira n'opposi togenda kumuwulira kasi akamyufu kasitakanaggwa akenaalemu pa bajja mulangira n'opposi bwe bana amala okuwandiisa wali kasaba namala owandiisa mu gw'omwenda ba MP wonna ne bamala obbawandiisa inaalemu ojja kuwulira ng'etandise okulangirira ebifo ebiri n'opposi kyawo ono ye alinda bulinzi lunaku lwakulayira n'oli alinda bulinzi n'oli alinda bulinzi kubanga temulina capacity ekyo muba temukisobola kukikola structures kubanga tunuulira Kenya structures ze Kenya Odinga bamuwangula n'obulwa emitwalo 20 Odinga wano mu ne Ruto lwakawedde ne Ruto nti Odinga alina obulu milioni 6 oli alina 6 naye buli kifo kyonna ekyo ne bwebeera mu masaza gali ag'abakalenjini Ruto gy'asinga amaanyi Odinga buli kifo yakiteekako omuntu okuva wansi mpaka ku bwa gavana oyo ye muntu avuganya ku bwa president oyo yamanyi kyayagala yavuganya amasaza gonna 7 n'agaba bagavana gundi constituency zonna n'aziteekako abaka mu senate bonna n'abateekako bakansala b'amasaza bonna n'abasimbako oyo ye muntu bwa president ne kati mwe nga mukyalina n'ebifo ebiri opposite even ne mu Buganda mufunamu ebiri opposite like eriye Wanyongole mubifunira ddala ne Wanyongole ne lyatondi Wanyongole eno nakaseke no kitegeeza nti ne mu Buganda temunnaba kunyikizaawo yonna temwateekayo ba candidate yeneyo nayo ne gundi ene ekyankwanzi yonna temwateekayo ba candidate kyoza mba temunnaba kukola mulimu ogwo temusobola okitegeera temulina structures obukulembeze babuzimbira ku structures kati abavubuka boolaba be balonze wansi be bakuuma akalulu ke mugamba mukanoonyo kalondo kakuuma ani agenda okakuuma protest vote ani agenda okiteekisa mu nkola nga ali wali wa NRM mwalemeddwa n'okusimba mu mugongo kubanga akalulu bakabawadde electoral commission yabawadde akalulu sika box nti ate simanyi wano bakyankalanyiza obulu simanyi bakubye biki kamugongo simba wali layini tubale kabalemye akabavubuka kumiruka kabalemye kati protest vote eriwa naye ngate ebintu bikambuwadde mwe muli wali muli kubiwojjolo by'abakazi na kunoonya sente kyemuliko gundi olese meka gwe kiwojjolo kyo kiri kitya kati ekyono kiri kitya kati okitegedde mbozi ebiwojjolo eyo bannaye so tewali kitambula mu opposition tewaliwo kitambula so fe Buganda first yeri ku mulamu omutuufu opposition mu regions endala zonna zeetereza dda apart from Buganda but regions endala zo ziri steady bulungi nyera era wano mu Buganda fe tusibyeko president Museveni singa tunamala okwetereza ntufuna abakulembeze abalambulukufu bamaike mukula tugenda bayita eri ne FDC zaabwe bamuli ati bano bannabanje rede gye bali eno mwankole Museveni ja tutuule fenna wamu President Museveni tumulage kube tufu tukolese mateeka buli kimu nga tukozesa babaka be benyini abenaare ave bulungi muntu yes
Ibyo babikola bakamuzu banda babibakolera. Kamuzu banda okukkiriza yali atuse mu mbeera nga Moses ali gyali. Naye kamuzu banda yali aganywa okuva mu bukulembeze. Ni Malawi wana. Era bamala okumujja mu bukulembeze okumanya nti abantu baali bamukooye. Naye ng'olwo baali bamulonda lwakuba baali tebalina kyakukola nga era result nga bokka. Naye bannansi kasita bakolamu omulimu abali ku opposition ne bateesa ne kamuzu banda akalulu ne kaggwa nga nakkiriza naga nti nyenzi yakkiriza kukkiriza yali akyasobola okuganda kuba byonna byali bya kamuzu banda nga buli kimu kiri mu ngalo ze emyaka asatu gye yali abafugidde kubanga e Malawi n'endaga muntu ya Malawi yali kadi ya kibiina kya Malawi Congress Party nga yendaga muntu y'eggwanga erya Malawi kitegeeza olina okubeera memba w'ekibiina ekyo no gusawo account mu banka buli kimu n'okufuna passport n'abasajja nga bakwata ensi ne bazifuga mu nfuga tetegeereke kati mwe muli wano mu President Museveni abaawo mujjawo mwe musobola kumujjawo muti era okumanya abantu baali baakoowa era baakiragane wane Kenya Malawi Congress Party badde maze emyaka 25 nga tekomawo mu buyinza nga nayo yafuga 3 kati ono gundi Lazarus Kyakwera yazze n'agikomyawo naye yagenzo gikomyawo nga abantu bakoya bali ku ludo oluvuganya ate ababaddewo nga bavubuka nga tebamanyi biri kamuzu banda byakola era Peter Mutharika yakanyanga kubagamba nti kino ekibiina kye mulaba kyatulugunya nnyo bannansi ba Malawi temukironda abavubuka nga bamugamba twagala otubulire ekintu kimu lwaki tetulina mirimu tetutubulire Katubulira byakamuzu banda fete twamulaba nako byotugamba myaka 25 mabega bavubuka abasinga nga bali myaka 25 kitegeeza bazaalibwa agenda abamunga yagenda nga tebana 5 mukaaga okitege wane Kenya Gideon Moi yalemereddwa n'okuwangula ekifo ky'obwa governor Gideon atenga yafugako nga kyafugako nga Moi yali taata we Moi Gideon Moi omuto taata we yafugako Kenya taata we Moi emyaka 24 nga ye president naye abantu kikulaga nti baali bakoye ebikolwa bya Moi ensonga lwaki n'ekibiina kye kyagenda kisebengerera mpola okutuusa kati nga tekikyalina wadde omubaka n'omu mu parliament ya Kenya okitegeera sitegeeza nti omuntu mumukwata bulungi n'avaawo ne mbate mumwagala musooke mumukwate bulungi mumuteereko ne kasebo mumuleka agende bwana amala okugenda kati mukomeyo mu race eri free and fair kuba kati mugamba race eri free and fair lwaki mugiyingiramu musoka mwino muwa safe passage yes kati we mukomawo mu race eri free and fair mumazo tereza semateeka oli kimu kiteredde mujja kulaba nga ne structure zekola zokka nga ne nale mujja defuna abaka bali eno pose nga babakuba n'enkonda n'enywera mu ttaka abali ku kadi z'enaali naye mbate mukoze ekyo mukoota mugalu muntu sebina by'obufuzi tebina mulamwa gwonna yebiri mu kabule mu one need bye bali mu ki muganda wange omwogezi ndooza bamugobye talina mu ggwanga kubanga ndi bagenza okungoba nga ninako ne wenalaze nga ninawe nasenze okunoonya kamwanyi ndabidde ku social media ko bangobedde kabuleta talina kipya kyakoze kuba n'empuuga bamugobera ku social media naffe namunuupu bawandikira ku social media ndi akakati tubawummuza nemuwummula so nga Buganda First tugenda kulonkinga ku lw'omukaaga luno nga bw'ogambye abantu Kalungu Bukulula tuyisa abakulembeze bonna bannaddiini bannabyabufuzi n'abakulembeze ab'ennono bonna twabayise babeerewo mukolo gaggadde ogw'okunoonya abakulembeze abafaayo eri abantu nagenda mu constituency ya Bishop Tomusange nga musajja watwali eyo yafafagana n'enguudo leeta ebigoma kola muyizo ga constituency nina na mbaka wa parliament constituency eyo terina luguudo lwa Kolansi kubanga Kolansi omuleka bayitawo Buswa Bulongo kati bw'ova Buswa Bulongo awo kwako akasundiro k'amafuta akaliwo n'ovuga ng'odda mu constituency ye terina luguudo lwa Kolansi tewali luguudo lwa Kolansi teri malwaliro teri masomero kwegamba constituency eri awo kati olaba eyo constituency kubanze njimanyi bulungi waliyo essomero ndooza kati limaze emyaka egisoba mwaga nga terina first grade akola ennyabo omugezi afuna 18 naye kasande ewansamba waliyo essomero omusajja yateekawo ne sente n'agamba n'afuna first grade njamwene paka ku university
okuva 2012 omwana yafuna first grade ne kakati not 2012 okuva 2008 ne kakati badanga mufuna first grade gega masomero gali mu Uganda gegali emitiana gali kasi gegali mu Buganda ge malwalira agaliyo emitiana oloza Bishop ajja kujja kubulire wano constituency eri mu wadaka hele center fili mu ekali nakugambye wano nagenze ebuvuma baina ekalangalo nkakasa waliyo kyamusisi waliyo nagenze kiryocha nabadde ebuvuma eno naga ndi natuseyo nga mu ddwaliro abalwadde basula n'abafu dwaliro tebalina gwanika in fact lya district number bapangisa ekideeri buli lunaku tupangisa ekideeri bilioni sente ziri mmekeze ekideeri buli lunaku nga tekuliza amafuta nga tekuliza ki kanso tusibule tuve wano mukama abakuumi ole wado sinziro okubeera ng'otaba kabaka wangaala yogerera mu slow motion zimbade manyi wasibudde tukomye wano leero tutandikira awakuume